kyogerako azima nanyini lubiri kyekyo Harriet? Yes. Para ku Cham Towers woba otwagadde bwe tusangibwa basaba emiti n'ebirala naye ke muzze ayina bo bazze wano okujja kunyola ebyava mu kkooti ebyuma biganye naye mumpulira bulungi bannange mujjemu mwina nsonga ki naagala kugitereezera mbadde nina okumuwa obudde obuwera nti wajja kuba okwogera eri abantu mu kkooti eyo then mukama wange RDC ne DPC security authority personal security tegugamba banange emmere tulye ntono even tomorrow is there naye bagita bangaabo bemenye wabbanga so nolwekyo nsaba obutabononera budde wammwe bakama bange nsaba mbasomere company advocates ne branch endala eri Mukono ku kizimbe kya water oba kye bayita Pira House ebyava mu kkooti wenammala okunyonyola ebyava ku kkooti mbandi wange emmotoka yefaananyirizanga eyo yanzinda mu maka wange saa 11 tukuleetedde ebiwandiiko bibiri ekisooka twagala okiwe Alhaji Juma yakuddewo ebikondo embagamba sijja kusobola ekyokubiri tulina ke tuleeta otusizeeko muki omukono nembaga okulaga mutima mukono gwange ekyo sikikola fe twaguze wali emba ngamba nti ekibase ki si jambiya si mundu wabula enkane litategerekeka si jambiya siki si mundu wabula enkane litategerekeka bwana wabeera nga batunzeewo kyamani njagala enkulaakulana nungi nnyo sigiganda naye nze siina obuki era mbegayiridde siina kiwali kujanyinsaddeko mukono nakino ekyabalangira kebakwasa n'amazzi era siinako muki munteeke ebbali mu nsonga zino mbaagaliza okuteesa okulungi ebiddiridde byonna ndi bbali nebaza abalangira n'abambejja olw'okusobola okukkiriza abantu b'ekyalo kino okubawa ekifo kino ne basimawo bbowa ate era nebaza abalangira olw'okusobola okukkiriza n'abaana baffe tulina abaana abolezawo pikipiki n'emmotoka kubanga babakkiriza basobola okukola bafune ekyokulya twebaza ebbanga lye bamaze nga batukumaakuma ekyamazima ekifo kino ebbanga lyekimaze kibaddemu ensiko nga tulundirawo walimu ffene nga tumulya waliwo omuyembe gwe bakasala ennaku zino nga tubuli ajjawo akola ki agulyako n'olw'ensonga embeera ate yazzeemu nekola ki neetabuka nga bwene basala emiti n'ebirala ebiseera ebyo omulamuzi Batema ye yaliwo kusaawa eno ali mu high court y'Uganda abakulu abo waggulu bensoose okusoma abataano omuli mukulu Faruku Kayemba balina kwemulugunya ku ttaka lino nga bagamba nti bano abakulu okuligeza Muhammad ne Muhammad Kaziro n'abalala baali baagala kubalazaamanya oba kubanyagako ttaka lino so omusango we gwagenda mu maaso
olwo nga guzze eno Mukono abakulu abo ku nnaku z'omwezi zaali nga lumu ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna mwaka 2022 Honorable Justice Batema yawulira omusango ogwo ogwali guwabiddwa abantu abo n'asalawo ensala ye bweti. Okusalawo kwe kwasinzira nti abo abaawaaba be tuyita ba plaintiff abali abantu abataano bwe waabaabira bano abana tebaafaayo kugoberera musango gwabwe oba tebaatwala obujulizi owaali bwetaagisa mu musango ogwo. So omulamuzi n'asinziira awo n'agoba omusango lwakubanga abaawaaba basuulayo bwanaggamba ne batagoberera ki musango. Ebiwandiiko bingi ebyogera ku kifo kino era muganda waffe Geeza ffe twamuleeta okujja okulabirira wano. Bwe yasiiwuuka olukiiko lwatuula nange olunfuga olumuseesetwa elukola ki elumugjawo era Minatu weesiri abaakola ekyo. Kati kyembadde nkugamba RDC ti twekanga nnyo oba neekanga abantu abajja ku kifo kino ne bajja ne bakiwamba omulundi gumu neebuuza gye bavudde era natya nengamba abantu bano bavuddewa abawamba ekifo kyaffe kubanga okugoba omusango tekwawa Genza nti genda otunde era tekimuwangako tigenda otunde ekifo ekyo okujjako okutugamba okuliwa penalty babakuba omusango nga naffe tulina okwemulugunya titwaliyo mu kooti okuleeta penalty ezo kutunda yali atunze ku kifo ekitali kiki ekyobukuumi nga mukuumi. Ekifo kya jjajjaffe Lukanga Ssaabalangira wa Buganda yasooka era olubiri weeruli luli wammanga wali. Era omuntu okuyimirira n'agamba nti wano wagenza era mutunuulira neneewuunya nti ffe jjajjaffe oyo yazaala abaana 3 buli omu n'amuwa abamu bali Namulonge Mulajje Nandolwa n'asigala wano nga ye mwana atambuza omutuba ogwo ogwa Nandolwa naye nga n'abalala bazze batunda era Geeza we yatunda ebifo ebyo bye yatunda ebina betwamutwalirako ku kooti ne Geeza. Kati Geeza bw'atunda baganda baffe ne baganda tetuga nti akoze bubi bogerako naye bwaganda kugenda mu kooti. Kati omusango gwamala emyaka mingi myaka nga 10 omusango teguwulirwa. Kati mu biseera bya COVID omusango gwasalibwa nga muganda wange bwayogedde abantu abakulembera omusango abamu baafa ono Sekiyovu yali ali bweru mukulu RDC olina obuyinza okubaako ekiragiro kyolagira nekikola kusaba ssebo olagire abo abateekawo ebyo byonna ebyo babijjewo bwe balenyo bayire ddala. Omulangira Sokola ligamba omuntu waba nga atunda oba nga ayazika agenda wani otegera bulungi kubanga n'abalangira ne office bateekawo mugamba mulwasi wa Buganda Land Board eyo komekisha ino kubanga ki nga weeri bwe muba mutunda bwe muba mwazika waliwo amaleka galina okukola ki okugobererwa. So tuyinza tegala nanyini ttaka wano yeki yani namwe mwena ndaba wano nti wiiki ejja mwengena basindikira ebbaluwa amawe olunaku n'essaawa tulabe nga mukola ki nga mumaliriza ensonga eno naye ng'ekkuba ettuufu eriri amaaso okukola ki okukwata naye ne munaito ebbaluwa kutyanze ekimanyi azironga azi nga mwina luulingi eri ku ttaka lino omulamuzi alina okukola ki
okumaliriza ensonga eno. Kyojja olulangira lulina omukulembeze okuva wansi. Akali ettaka eryo lirabirawo omutuba omuto ettaka eryo li mu mukulembeze gwa Ssekabaka Jjuuko yagujuuko. Naye n'abaana be beyazaala beyasimbira emituba. Kakati eryo omutuba omuto Nandolwa yalirabirira yalikuuma naye abeerawo nga mukumi naye nga teritundwa aba akuuma kkumi. Kaakali ekireese omutawana ku ttaka eryo waliwo abeewa obuyinza batandika okulitunda mu ngeri zitali zimu, naye nga gwe tubuuza kubanga alina obuyinza obuwaaba ate naye abawaabirwa. Ensonga zaabwe zagenda mu b'amateeka. Omutuba omuto Nandolwa tannategeeza kiwaatuuse naye nga bikolebwako, naye ng'omuntu asobola okubuuzibwa ebyonna byonna by'obukuumi y'omutuba ogwo n'alyoka abireeta eno gye tuli naffe tulabe nga gye tunaabikwatamu. Naye ndowooza kyeyandikoze bw'anaaba azireese kubanga ebyennono tebyandigenze nnyo mu mateeka. Twali tulaba engeri gye tunaabigonjoolamu naye gye bitambuddemu kubanga nange simanyi engeri gye badde bitambulamu n'okusalawo ekyo. Ekibadde kisinga byonna kwe kutulanga b'oluganda ne tulaba engeri gye tunaabitanyaamu.